Nkwaniriza omulungi ampuliriza ku Zuula Uganda olunaku olwaleero. Erinnya n'eddoboozi nze Wamala Douglas muzzukulu wa Nsamba. Era ng'olunaku lwaleero nkomyewo katabo kaffe mbayiwa w'abayizi ku ssuula ey'okusatu eyitibwa Afuumuula Mutoowe ewaka. Akawungeezi ako mbayiwa yali amaliriza ati okwoza essaati gy'anaayambala enkeera. Mutoowe Mutema n'agguka. Okwandibadde okumwaniriza yamubuuza bubuuza n'akkabyo, essungu nga lijjula okumwabya nti ate kiki ekikuleese kati? Simanyi nno era abakadde banneetaaga. Teyalinda Mutema kumwanukula, n'amumeggulako ekibuuzo ekirala nga yenna yeeyongedde okukaalaala nti ye wano olabyewo otya? Ko Mutema nti Haji Bulayimu ow'e Nabuzaana ye yandeese ngaze okutunda sukaali ndiizi we. Haji oyo nga mukwano nnyo ne bazadde ba Mbayiwa. Olumu Mbayiwa yali ayita mu bwayise ne bagwiŋŋanako ne Haji Bulayimu. Mbayiwa n'amutwalako ewuwe alabeyo. Bulayimu yasuubiza Mbayiwa nti lumu agenda kuleeta ne bazadde be bajje bamulabeko ng'alowooza nti Haji asaaga. Mbayiwa yasookera kupangisa Kireka. Bwe yalaba ng'oluguudo lw'ejjinja luyinza okumwekuuza amangu abeewaabwe be ateetaaga kumugwaŋŋanako, kyeyava asalawo okwekweka ebwayise. Avudde eKyaggwe nga tamanyi Kampala, kale mbuulira bw'anaamukwekulayo. Bakadde be baateranga nnyo okwagala okumuyita agendeko eka bamubuulireko kino na kiri, ate nga ye Mbayiwa kye yali yakyayira ddala kwe kubuulirirwa bakadde be, kubanga ebirowoozo byabwe byonna yabisambagiranga ddala anti bya kikadde bulala. Mutoowe yamusala mangu ku muguwa bwe yaddamu nti tebakwetaaga. Ko Mbayiwa nti ate kiki? Simanyi nno gwakusabiriza ssente ate gwe gubadde. Mutema yali tannaba kumwanukula. Mbayiwa nga yatandise dda okutulumuka nti abantu abo bwe babeera eyo mu byalo balowooza nti ffe abali eno mu kibuga ssente tuyoola njole. Tebamanyi nti ku busente bwe tufuna kwe tulina okugula emmere, okupangisa ennyumba, okutambula, okwambala n'okutujjanjaba nga tulwadde. Bo tebamanyi nti baamala dda okwezimba nti n'emmere balya ya bwereere, enju mwe basula tebagisasulira. Naye balaba obusente bwaffe obutono bwe tufuna ne bamala okwagala okututunuulira okubutusabiriza buli lunaku. Okuzaalibwa mu maka amaavu, kifaananyi kibi nnyo. Mutema yasooka n'asoberwa nga talaba kyakuddamu mukulu we eyali yeekoloobodde bw'atyo. Oluvannyuma bwe yalaba nga yennyudde, okuyomba kwe kumugamba nti nedda, tebantumye kukusaba nsimbi, wazira nze nzize kuwummulirako eno kuba twawummudde eggulo. Ko nze nti nja kuwummulirako waabaaba ku kibuga. Mbayiwa yavuma Mutoowe. Nga nno naawe w'olina akajanja ng'owummulira waani? Ewange ng'ani abeera naawe? Laba ekiwala ekiddugala kiyulifu, laba ebigere byo. Simanyi nno ezo nvunza ze zibaliiridde. Simanyi ki obugulu bwonna bukusiiwuse okukirako obwaki. Ne bw'oba oyagala nnyo sisobola busobozi kubeera naawe. Gakulemye gakuddayo mu kyalo n'oyamba ku kitaawo mu kuvuba kwammwe. Mutema ekyokuddamu kyamubula. Mukulu we bwe yasiriikirira okuyomba ne bayingira mu nju okugoba Mutoowe. Mbayiwa yasalawo obutafumba kyaggulo ng'amanyi nti taleme kudduka njala ya mu kibuga, so ye yeemululamu mpola n'agenda ku dduuka akaali awo okumpi ne yeegulirayo amandaazi ne capati era ne sooda. Bwe yakyusa okudda ewuwe mu nju teyayingira wazira yalaba aweekusifu obulungi ng'atuula ng'atandika kwejjanjaba olwamala ng'azzaayo eccupa ku dduuka. Obudde bwe bwakwatirira ddala
ne beggalira. Mutema teyamuwaayo yadde akatawulo nti yeeyalire, wabula yamugamba bugambi nti munnange nakugambye dda nti nze sirina bikunta bya bagenyi era ndowooza onoomala gagwiraawo. Ate musajja wattu Mutema yandikoze eki nga yeeyambula kasaati ke ng'akeebikka, ate ng'addira akalala ke yali aleese okusibamu nga akeeyalira. Yeezizikisa kawale ke akasiibwamu n'ekiwero mwe yaleetera obugoye bwe obwo. Bwe bwakya enkeera Mbayiwa n'azuukusa muto we atere ayambale agende. Kasajja kattu akaali kalowooza nti eggulo mukulu waako yabadde asaaga busaazi kagenda okumutunuulira nga yenna akalambadde, ebinyegenyege ne bitandika okukatimba amaaso gaako. Ne kamugamba nno nga bwe katutubadde nti naye ate taata yabadde agambye nti mpumulireko eno wiiki 2. Mbayiwa nga takyasalikako na musale n'agamba nti owange tolowooza nti kitaawo ajja kumpeera amateeka eno ewange, owulidde? Kamutema ne kawulira ng'essungu lijula okukaabya ne kamwanukula. Naye ate taata yabadde agambye nti mpumulireko eno wiiki 2. Mbayiwa nga takyasalikako na musale n'agamba nti owange tolowooza nti kitaawo ajja kumpeera amateeka eno ewange, owulidde? Kamutema ne kawulira nga essungu lijula okukaabya ne kamwanukula era nga kakyatutubadde nti ndaba naawe kitaawo era yakugambye ompe ssente za yunifoomu enkadde eyulise. Mbayiwa n'atulumuka nti ng'oli musiru nnyo, wano olabyewo bbanka, nandiki omuti ogubalako ssente, nviira genda sibako ebibyo, sibako. Okumwegobako yamulinnyisa ezidda ekyaggwe n'amusasulira n'ez'entambula. Era essula yaffe ey'okusatu ekomaawo. Mbayiwa ng'afuumuula muto we ewaka. Era nkusaba subscribinga ku eno channel, nyiga ku kadde osobole okuneeyungako ku ssula yaffe endala ey'akatabo kaffe akambayiwa w'abayizi.